amanya n'eddoboozi David Sanchez aka Mr. Social Media Monster nga nsooka okwebaza abo bonna abasubscribinga ku YouTube channel yaffe ya Cookie Promotions ekuwa ebyokya ebiri mu ggwanga Uganda ne kuba serebubo abali mu entertainment industry. Olunaku olwaleero nina omuyimbi asabula eno wansi mu ghetto, mwana wa maanyi, mwana ali talented nnyo. Namulabangako awo mu trouble naye simanyi byatuukawo ajja kuba atunnyonnyola. Avuddeyo agamba nti abanja Grace Khan, omuyimbi Grace Khan, emitwalo 40 tetumanyi ki kye yamukolera, oba baateesa batya, oba yamuwa luyimba. Omanyi bano abaana abato ababeera underground baba bawandiika ennyimba kati, so tetumanyi agenda kuba atubuulira lwaki abanja Grace Khan nakyajja kitya. Ssebo mukama wange weeyandulira kyo nze ndi mwana wa ghetto, nkulidde mu ghetto era somedde mu ghetto nga nywera mu ghetto, nzala mu ghetto, abakazi kwana ba ghetto, mbuto kuze ganera mbeera mu ghetto. Okusoma kwalema okubajja, kwalema okuyimba ku Kyakalubi ne bashugama mibambula kyo nze bampita Ketukiro Bilis kaliwa bamama yazala omwana mu Nicki Minaj, omwana ne mutumo Opio ngera ndi wano n'ensonga zange bazalo omwana mu Nicki Minaj bale mutumo Opio ndi wano n'ensonga zange zinza okuba sinene nnyo ku balala ninga kunze nene kusinzira kuli omu ngeri embeera gyagirabamu. So kati ensonga endeeso wano olunaku olwaleero si yabadde aimu yange firstly, naye okusinzira ku mbeera muganda wange gye yateeseewo nange yabadde option yokka gye nabadde nsigazza kuba omanyi ennyindo oginyigiriza ennyo etuuka nekola ki nereeta omusaayi. Kati ensonga yali bweti lwali lunaku lwali yali 8th, it was on Monday, guno gwennyini omwezi gwe tulimu, wali ku makya zali ssaawa nga 5 kuba Grace Khan mukwano gwange nnyo for very good time. Kati twamusinkanaawo tulina etusala okusinkanaawo katuba stage wa mukwano gwaffe Jose era abayimbi abasinga babaddewo nnyo bonna abakabi abasinga ba Jovan Luzinda, Grace Khan, ba Sacha Brighton, ba Caritas Cario, bonna wano tubaddewo tutwalawo ng'ewaka. Kati nange we na meeting ya Grace Khan like 3 years back, kati tuzze nga tuli ba Luganda, ng'omanyi aba Luganda naye waliwo ensonga ezaguddewo niwe nategedde nti alabika ono munnange ye bulijjo mbadde siri muganda we. Kati waliwo it was 8 in the morning, zali ssaawa nga 4 ez'okumakya this month, nasanga muganda wange wano ekitolo mu ghetto zaffe tukiringira ne musangawo nange nambulira ensonga ze, ayagala mutwako Capital Shoppers. Waliwo omusajja bw'ayagala managinga gwagenda osisinkana nti muyambeko mutwala agenda kumpayo ku mafuta munnange nga nzija parking nga nzijjawo motoka yange mutwale muganda wange kuba yali ansabye nga mutwalako kuba kati wali nali sitwala muyimbi nawe nali ntwala muganda wange okitegeera. Kati nga tuuka Capital Shoppers na parking abweru sayingira na munda naye ne mukwano gwange Opa Fambo, he's also my brother, netutuukawo netutuuka sister wange nga alina okumpa emitwalo 6 ez'amafuta kuba baali basibye nga talina ngeri gyatuukayo, tasobola atambulira ku boda ate n'embeera ogimanyi yentambula, tasobola linnya taxi ate nga ne Uber osanga teyali bulungi mu nsawo kuba ensonga lwaki yagamba nti wetutuuka eri nja kukuweera eri ssente emitwalo 6 egy'amafuta. Nga tutuuka nga yayingira munda mu Capital Shoppers awo waliwo hoteri gye yayingiramu, we yayingirayo munange wayitawo like 40 minutes. Kati nga tumukubira nti kuba program yali nti wetukutuusawo ffe otwe sente zaffe tukomewo, oyo gwogenda okulaba ajja kukomyawo, ffe nga tetulina kitumanyi kigenda mu maaso. Wayitawo like 40 minutes, Grace yakomawo, she's in panic, nga papa n'atuula mu motoka yange, olwamala okutuula n'amala n'afulumamu n'adduka n'agenda. Kati awo wennyini mwabavubuka mwaleka Grace Khan ffe twaparkinga out, yagenda yekka, ye n'agenda yekka mu bibyo kuba ffe twali tetumanyi ddiiru ze, atugamba alina kwagenda meeting agenda mumanaginga nti muntwaleko mwe mundropingawo mwe muveeyo. Naffe kye twakola wabula twamudropingawo n'ayingira munda nti agenda kulaba okyali agenda muwa ssente azituleetere. Kati wayitawo some good time like 40 minutes nga tajja ne tukuba essimu, nakuba essimu ya Grace Khan nga teriiko, nakuba essimu ya Grace Khan banyiga business, naddamu okukuba gali nankwata nangamba Grace Khan ampadde essimu yangambye nzijaawo mbawe ssente ko ffe kale noyitayo another 20 minutes nga tetuuka, nga ate wayita watwana like 1 minute okutuuka awo twali twagenda okola. Grace Khan ajja ali mu panic, atula mu motoka yenna atuyanye n'amala n'afuluma sio n'adduka. Twagenda okola security y'ekifo ngetusalako ku motoka yange, nali mu ne Opa oba tusalako nga batugamba wagombadde naye aliwo, ntubabuuzaani omwana gombadde naye bwati ne bwati Grace Khan, tumugamba abadde wano naye agenzi nanga twagenda okuba nga poliisi ejja
nga bagamba detain those ones nga batukwata abantu nga bakuŋŋaana nga womanye ensasage nga waliwo akasajja kali kazeyizeeyi kanyankole nga kajja emundu kankwatawo kagintunuzaamu kati nga tuswala abantu bakuŋŋaana bagamba be bana babbira capital shoppers bulijjo nze musajja atunkuze kutuuka wano nyina dreads zikomanga wano nti okutuzituusa wano nze bibi nambikoze sina misango simenya kuba newala society wekola ne dread kutwala nti oli mubbi oli muyaye kati okubeeramu eyo embeera n'ogibeeramu olina okuba nga weeyisa bulungi ekitegeera ne batukwata ne batwala poliisi yentinda kambuze olwo lwonna we mwajja okupaakinga abasitulite nga babalaba bo batwaba naye nga tebabiriiko mutwalinga bakasitoma abalala bonna naye after that nsasage yali munda that's when they approached us ne batugamba ne batudetaininga kati ne batukwata ne batwala ku Ntinda police station ne batuwozesa kumbe ffe tetwamanyi kyali munda aba hoteri we bajja eri munda bagamba Grace Kani bwe yatuukayo eri batumya ebintu bya mitwalo 12 ebyokulya juice biki byonna byatumya kumbe ye yali talina ssente kumbe ffe tukitegeera luvannyuma nti buli bugayi obubiri bwali bugayi bubiri nga bwa mikwano ndowooza nga akamu kalina gwe kwakana omuwala nga kala kali mukwana Grace Kani kali tekagenda mu managing ba meeting ku Facebook waffe twabitegeera tuje tukola statement ng'omuwala abyogera ba meeting ku Facebook ne bamukwana mu nnaku 2 imagine nnaku 2 embeera lockdown tobimanyi oba onoonya mmere munange nga papa ng'agenda meeting ate abulidde nti bagenda mu okyayo bubugayi bamulimbalimba twekusimyo nkubireko ono ne kagamba ne mukwano n'oyo omuwala omulala eyajja neko ne kamugamba pa kusimyo nkubiri nina benjagala okubirako bali nga bayitamu n'amasimu bagabba bagatwala bwe bagatwala ffe nga bwena tubitegeera tuli wali eri ku police station ffe nga abapoliisi batugamba bacekinga mu motoka balina bye basangamu bebitali birungi ne basangamu ebintu nga bya Grace Kani ebintu biteeka wabbali sijja bingiramu nnyo olwamala poliisi netugamba mukwate ssente musasule bana ba hoteri tuwuza tusasula ffe tusasule biki bye tutamanyi ne tugamba bano babakutte kuba babalabyeko nani ne Grace Kani kati you are the one to pay mwana kyanyiga nga omanye nembeera netukubirawo amasimu netwola obusente nga omanye embeera towola emitwalo aga 2 nensasula ssente nga omanyi nti 2 osasula kuliko ez'emmere kuliko endala ezigenderawo bimanyi naawe bimanyi sijaga mambu z'abasirikale kuba abasirikale tebakwata ssente otegana naye ebibeeraawo nga omanyi ebintu ebibeeraawo ssente ne zibuliraawo emitwalo 2 ntuziwaayo kati nensasula n'emitwalo emirala 2 zo za birala nti motoka yange bankwatawo bikinga obimanyi kati bino ebiggwa we byaggwa ngetukola statement era batera na ku release bond kale twasanga officer sibanenya bambi bali ku mulimu gwabwe era ze zino release bond aziraba ndoza owa kamera ono asobola okuziraga ku bantu zezo release bond yenze lutakome Sharifu erinya lyange lyaddala ndi Wambogo by the wa BBS ndi Wambogo n'abatulaba balala kati munnange nga batuta ne muganda wange ono Lule Afuzalu ye Opa Fambo nga batutanga tukomawo kati ekyasinga tuluma twasanga Grace Kani bakwano bafa abeno we twavudde wano mu ghetto wano kustuki zaffe nga talina kyabagambye batukwata saa 8 ziri saa 12 talina kyabagambye bwe yajja ku saawa emu tetumanyi nga omanyi abawala bakujjukujju ndooza muyita mukujjukujju sijja muyita mu ngeri ndala munnange nga bannaffe bamubuuza banno baliwa nga ye abagamba nze simanyi nange mbadde manyi bali eno kati kyasinga otuluma ffe butagambako bakwano baffe ate ne we yagamba manager we Kitonsa Kitonsa twamukubira essimu nga baagala emitwalo 12 otuta yatugamba talinawo ssente kayeekwate wabula nyina ekintu kikyusa kyakola nange kinneewuunya bwe bamala okutuuka eno ekiro nga amaze okutuuka tumugambye lwaki wakoze booti ne booti natandika okwekaabya n'afukamira ate ekyo ne tulowooza nti kigenda kuggwa n'akwata essimu n'akubira mukwano gwe Henry Mwangi nange mukwano gwange namukenda namugamba bano bampambi tuli naye tuli waka agamba bampambi Mwangi naye nga nakubira abapoliisi ne basindika patrol nejjanga bo bazze ku rescue era fandi yatugamba ffe twali tuzze ku rescue gwe baali bazze ku rescue nga bamusanga ali ku juice kipa kya juice nga ali mu kunywa ne babuuza afandi wana aliwo gabayita Grace Kani ko yeyenze natugamba batugambye bakutte bakuoli waneeno bakuwambye tosobola kwogera tubadde tuzze ku rescue winga naye tukulaba otudde ali mu kunywa juice kati n'abayitiramu story yabayitiramu story nga alina byabikkiriza oyamala okwogera nange ne bagamba nange njogere
ne bampa chance ne njogera abafani bamugamba kyabakoze kibi kuba twabaneratingira story yonna ne Grace ne yeyama olwo nyini that night munange Grace Kani ngagamba nga batugamba mwagala babasasule emitwalo gya mwana ngamba nedda tampa mitwalo 4 wabula kampe mitwalo 2 kuba ezo zitwasasule ezo zebyokulya byetu kutufulumya police n'ensasa genda byali alina mu baaga y'ebintu ebyekisirusiru ne tubireka ne mugamba zizireka wabula sasula gina 2 okitegedde nakkiriza ne tukola gentleman's agreement nga abofisa bonna we bali nakkiriza nagamba it was Monday nagamba ngenda ziwa ku Sunday ne bamugamba Sunday ne yakagweno ne bamugamba lwaki tusasudde within 3 days kubanga nanga bamanja nabagamba 3 days abatuwola sente ezo okuva mu komera nagamba nedda ngenda sobola ku Sunday munange nga tukitinga abafande bangamba kale kiwedde nga biggwa nga Grace Kani nga bagamba ne manager we simanya agenda kola bitya abyesijja kwogera ebirala kuba si birungi nga bitubivaako olunaku lwa Sunday lutuuka nkubira Grace Kani it was Monday olunaku nadde nyina okuddeyo ku reporting ku police okwasegwe it was 15th nga Grace Kani bankubira alina muganda waveyo kyotera nga bajja biki naye alaba embeera eriwo ng'atuukawo Grace Kani omanyi Grace Kani acyanga ebigambo omwana oyo mwana nga si mujagujagu oba kuba kuyita kukumpanya bakuyita batya oba kukumpanya nga azanye kino wano wayogerawo bw'aba alina oli amugamba si nti yina namugambye si kati ate abayogera n'oli amugamba balina bagambye Z na P kugamba acyanga ebigambo bwe twatuukayo eri muganda we ng'ajja wano eno ku street zaffe nabadde siriiwo nga nze eri ku police kwereportinga muganda wankubira essimu ng'ayomba kati nga tumunyonyola ensasagge yonna eyaliwo nga nabaana bakwano bange bawano bamunyonyola ng'agamba ate Grace Kani nga wayogedde birala lwaki onfuulinga ndi muganda wo ndi mukulu netese mu transport kuva kyotera okujja wano naye lwaki tewaŋŋamba amazima kati laba ebintu by'olimu Grace Kani teyandibadde gwe kwata ssente osasule banno Grace Kani ngagamba ngenda basasule enkya ku ssaawa 9 which was yesterday lunaku lwatuuse eggulo kuba nange nyina pressure mwana abandi bubi bagala ssente abampola emitwalo 4 ninzi newaddeyo nsasuleko n'abiri Grace naye aleeta emitwalo 2 kuba eno nsasage yaliye byonna emisango gyali gigye bino batukwatiramu balidde ebyokulya abavubuka Facebook ababakwanye babalimbye tusasudde expenses zonna because of her ate tayagala ffe kutusasula ng'ate maaso ga poliisi yeyama n'agamba agenda tusasula kati ggulo nabakubidde ku ssaawa 4 muganda n'aŋŋamba katukutereko ssente ku ssaawa 9 nenkubira Grace Kani yaŋŋambye ndi wano ndi mu kukyanoonya muntu tracking ono eyabba essimu zaffe yabba essimu yange nemumutrakinga bamukwate nemugamba naye lwaki weefaako wekka mu kusooka wakola emisango weefaako n'odduka secondly netusasula emisango gyo netufiririra ebibi ebyo batulabisizza batukubyemu abo batukubye tukomyewo wano essaawa zino olina otusasulira ate era oli mu kwefaako beka ogamba era nga tebirina makulu okyatrakinga simuyo nga nzijako nkubira muganda we nga ŋŋamba kamukubire kati nga kiggwa nga nze mbakubira ku ssaawa 9 olw'essimu gy'agamba nti oli gayi waliwo ennamba endala gy'abadde akubirako yafunayo akasimu akatono simanyi kubanga okuva olwo sidanga mumulaba naye nga waliwo ennamba gy'abadde akubirako ng'esembyeyo 06 simanyi oba yiye oba siyiye kati nga mbakubira ku ssaawa 9 ze baŋŋambye nga 11 ze baŋŋamba ssaawa 9 ze nabakubidde ku ssaawa 11 nga it's approaching 6 ninjogerako ne muganda ngamba ndi mmotoka yinda kungenda kukubira nanzijako nenkubira Grace Kani nangamba lindako ngenda kukubira lindako nkyali bize mwana toŋŋamba ebyo soko ndeke nemugamba omuntu nga ne poliisi waliwo n'olayira otandika taxi otandika okukubira ng'onyega bize olinga agamba nti gwa onyamba buyambi nga nkubira afande eyaliwo nga tukola gentleman's agreement afande nangamba manyi abantu abamu bakwasa ekisa waliwo afande gwe batusindikira ekiro eyaliwo nga tukola gentleman's agreement kwayo wentinda batugamba tujje tukwate Grace Kani bangambe nzo ndabira Grace Kani mukwate mukole ki mutwaleyo naye nga amanyi bya Seruganda nti mwanyi nazo yo mbadde naye for over 3 years nga mulaba wena je ekiro saakikola simanyi oba awo nali omusiri obutakwata Grace Kani mutwala mukomera era nawo mulabi simanyi oba gwe oba kutuma muganda wo police nti ojja omwoyo just like that ndowooza binakolera oba ensobi nange simanyi ekisa ekingi ndowooza kyekivudde mu bino byonna era afande yaŋŋambye ono yajja ekiro okumutaasa yali azze for rescue yagambye abantu abamu tubakwasa ekisa bakufuula abasiru gonna womulabira nkubira nzije tumukwate tumutwale mu mateeka tumutwale mu mateeka kuba bino ebintu bya civil ate mulimu tusobola obimala
kwa niyo twakikola ali mu tugamba embeera ziggwe ate yakututenga musiru katugenda soka tumukwatemu asooka ajje ebintu nsonga tujja zigonjera ku poliisi kati ningamba kale nze mukubira lero Grace Kani simu zange tazikwata kati nze kindeese wano njagala akwate sente zange tampa 40 nga musonyiye wabula njagala akwate 20 kubanga ezo 2 neewola meewole nange ndi ku pressure ebyokulya bye zalyanda zonna yabadde alina ozisasula kubanga yeeyama ne nze namusaasidde ne mugamba kakwate 20 bansasula 2 bendasasula ku byokulya bye bye baalyanga bagenze mu malidaadi waabwe kuba nze sigenda sasulira bintu bye simanyi kale nazo nandibadde nzimusonyiwa naye njogera yembi omukubira ndeka biki byangamba obitegeera mwana ye amanyi sita yinza okuba ensi yinza okuba temanyi nnyo naye nange byenkola siya byenkolera okitegeera buli omu atambuza bulamu bwe so Grace Kani kyembadde njagala afune ku mpisa mu kamwake sitole nyingi nnyo sagaze zibaddewo nga zikwata ku Grace Kani nga bintu ebisinga babikola nga yabikola naye nga tumuwolereza ku bimu ngije ntuli mikwano gye ba sister be ne ba brother be ne Grace Kani talina mpisa mwana talina mpisa kanjaga akwate 2 gakwate tagateeka na kusimu yange akakwata agasindikire bali abamanja nange zikakane ku pressure gye banteeseeko kwa nange motoka yange bagenda jisika kwa nali mbagamba nabagamba mpole sente munaku 3 ngenda badiza sente ne bagamba osinga ki ne bagamba emotoka yange weeri okitegeera ne bagamba tukuweze sente zino kadi ojja kola ki ojja kugireeta motoka kikache nyina motoka yange rafu eri awo akati mwana yembera gye ndi munage sente siina olaba baba nene nga yetwala bote bakola tebalina sente kati atefa abato mwana okitegeera kazijaga Grace Kani akwate sente zanga azimpe wabata zimpadde tuina ne reference mukwata wabata zimpadde mwino wiki simanyi obe nasobola okugwa ku ngasimufunye kuba gyabera manyiyo gyatambulira manyiyo mikwano gyenji manyi manager we wakolera manyiwo muganda we mumanyi ni muganda wakolera manyiwo bonna asobola bonna bulina watambulira manyiwo kati awo wennyini kilo 2 waakite mwesitula oba teweesitula n'ogenda wa manager we kitonsa kati ngambe ekintu kimu gwe manager gw'okubidde n'omugamba nti manager batukutte n'omunaratingira story nanga webadde nakubuuza ye Grace Kani aliwo omuyimbi we ye aliwa nti taliwo yayise siina mu ssente naye kangira ndaba wanene kyokkola namuddamu mukubira nga takyakwata naye we bajja okwesikiringa Grace Kani n'abagamba aba poliisi nti kambaleze 10,000 ez'amafuta muvuge Grace Kani mumuzzeeyo oyo sobola okwogera n'omuntu ng'oyo ng'abuliddwa 12 eri bajjayo nene asasula 10 erikwata mukazi we bamuzzeewo omuyimbi we bamuzzeewo waka erikwata omuyimbi we bamuzzeewo waka kati ekiddako mu kusooka twali twogera bintu bya Sseruganda kati eyo step eddako nti ngenda kuvuga ngende n'abapoliisi abamu tugenda ku ofiisi ya manager we ne makage era nze manyi Grace Kani tugenda kufuna kubanga tukozesezza Oluganda biganye kati tukozesako naffe ku mukono ogw'ekyuma kuba tusuubira ffe okusasulira mabanja go ekyo gasasula tekikyandibadde awo naye ate n'otudda kati n'otumanyira n'omanyira ng'oyogera nange bubi nga linga yogera ne kalastiboniko oba katabaniko funa ku njogera singa wali oyogedde bulungi na zino sente sandi zikusabye wesotinga nze njagala sente zange Grace Kani ntono kuggwe kuba oli star ne milioni 4 oyinza bozi yimbirwa milioni 10 naye kwezo nyingi kunze kuba tomanyi nazijja tomanyi bye nasinga tomanyi bye nasasula ntono kumwe naye kunze nyingi nze ndi mwana wa ghetto mwana buli kimu kyenfunye wanene nkyetuzizaako nga nze kyekyo mwana ensonga zange njaga Grace Kani ampe sente zange ati nga gwe kilo 2 mwe ogambye ekiddako ogenda munoonya buli kafo konna wakolera wabeera omanyiwo ne manager we omanyiwo omuwadde ennaku mmeka nga gwe neyanzanya okumuza ekibuuzo ekyo twamuwa wiiki si twamuwa yeyeewa wiiki nga ne poliisi weri wiiki yaweddeko waliwo otwazeemu mukubira nga ate alaga yesita nnyo temunkubira temumbuuza ebyo temubiŋŋamba ndi bizi noonya simu yange netugamba basta tumaze badeko ne basta nkozeko ne Gravity omutujju one of the top artists wano mu Uganda abamu kuba amaanyi nita ina njogera bwetyo nkoze ne Spice ba manager oja bonna nite balina njogera bwetyo ngate banene okusinga nono Grace Kani okitegeera nine uyiza Grace Kani okubanga ati yayogera bwatyo nga yali mu maso ga police n'afukamira nga twetondera mwana ngagamba mane mu nsonyi n'afukamira wansi ne yama okutuwasaniza fa mu week yaweddeko ntumukubira nga tulage njogera embi sikyasobola gamba nti muwadde ennaku bwe ziti kubanga yennyini ennaku yazeewa maaso ga poliisi kati ndi mu kumunoonya kubanza nayogeddeko n'abapoliisi yaŋŋambye
waba akuzembwa atyo nga yina n'enjogere bwetyo gona womulabirako nkubira nzije tugenda mukwata ensonga zalina oziggwa ino baba sente zammwe oba ino kuwa sente zo tachajja tachimawo kingali wa mubanja so kati tata alina nnaku nze wonna we mulabirako ate nga ngenda kulaba